Omukulu Eddy Kenzo Lisa Musuza wenjogere sazino ali mu ggwanga lya Togo. Yes, Togo, yeah. Togo jali kamalo kebera no confirminga okufuna gundi zange, right? Eddy Kenzo aliwa namuno tinze wano. Eddy Kenzo yagenze adagenze kuba kivulungere kino kivula mazo kikuba omukulu yavuddeyo n'abanga ate aposting ekifaananyi kya sente nyinyo zibamufuyo mwabadde $, kwa dollars nomwaddemu obw'ekikumi nembeeramu obwa 2 nembeeramu n'obwa 3 era ng'omukulu ono Eddy Kenzo yavuddeyo okwebaza abantu bangi nyonyonyo oluvannyuma lw'okuva ne bamuwagira seedi mu ggwanga lya Togo n'agamba we are making money and brands but we're not making haters. Awo yavuddeyo bw'ataposite bwe yabadde era n'abeera ng'alaga ebirumu abayaaye se kyokka nono ekiri ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Lisa Musuza wabula still listi y'abawanguzi ba Afrima yamaze nekola ki nekyuka era munange yamaze nefuluma abatoglies bavuddeyo bamala omukola ki okumuwagira n'ekifaananyi kye kyolaba ku mpewo bavuddeyo munange n'abeera ng'akola ki ng'agezaako okola muno alaga amaanyi n'obuwanguzi bwe yatuseeko se kyokka wabula kyenjagala okugamba ku mawulire g'Eddy Kenzo nga sinagagenda mu nnyo kansuke nkusomera list y'abantu abawanguzi abawangudde mu mpaka zino ezimanyiddwa nga eza Afrima. Eddy Kenzo munnange yabadde nayo competitor nga mulimu ne Basindi ne Bashiba n'abalala bangi nnyo ne Barema Namakula wabula list yagenza okufuluma ng'omukulu amanyiddwa nga Eddy Kenzo taliiko era nga yeno full list of Afrima award winners omwaka 2022 artist of the year bagiwadde Master KG SM Music South Africa, Best Male East Africa omukulu Eddy Kenzo gyabaddemu mwalimu Eddy Kenzo mwalimu Eddy Kenzo mwalimu Diamond Platnumz mwalimu Alikiba n'abalala bangi nnyo okuva mu East Africa nenge yakitutte bamuyita Diamond Platnumz ono we Tanzania. Best Radio Stock TV Personality omukulu James Oneni yakitutte owe Uganda nomujjukire bamugoba yabadde emanyiddwa nga Lito yayinganga itani no Fatboy yono omukulu bamugoba wali ku Sanyo FM oluvannyuma lw'okuva ne yeekalakasa yakolanga morning show so Fatboy yawangudde Afrima's Best Radio and TV Personality omukulu nomuyinza okuba nga ali awo n'agenderera awo ku BBC okitegera Lawrence bw'atyo nga bamugoba kwata ffe tweka batugoba ate ne tukoma ne tukikuba ne batuddamu ne batuyita naye nga Best Female East Africa mwalimu Cindy mwalimu Shiba n'abalaba nnyo naye nga yakiwangudde bamuyita Nandi ng'ono mu Tanzania era nga alina oluyimba olupya ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platnumz. Best Male Central Africa bamuyita Fally Ipupa ng'ono mu Congo. Best New Act bamuyita Zuchi ono mu Tanzania actually yeyaddira omukulu amanyiddwa nga Harmonize mu kifo kye nga bamaze okuba nga ava mu Wasafi Records y'omukulu Diamond Platnumz era nga mulimu Diamond Platnumz Zuchi then n'omukulu amanyiddwa nga Rayvanny mumumanyi bulungi nnyo. Best Male West Africa Rema ono mu Nigeria era ng'ono munnange ali under yono mukubali under record ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Wizkid era mujjukire muno last year baleta Wizkid yaleeta gaye mwerabidde erinnya Lawrence gaye yajja kwano gaye nga yambala akakofiira nkagudde eno owa kati yaleta Joboy kitegedde last year bayita Joboy guno mwaka balese Rema era Rema yawangudde. Best Female Central Africa amuyita Sorana Ramos ono mu Cape Verde. Best Male South Africa amuyita Master KG. Best Female South Africa amuyita Shoma Dojozi. Then Best Afro Group Uma Iberubu Nigeria Crossing Borders with Music Award Burna Boy yagiwangudde oyo yagisaana si Lawrence Burna Boy kikuba ssebo. Best Live Act Flavor Nigeria oyo yasinga okuperforminga obulungi ku stage. Then Best Male Rap Act Nasty C oyo kabaka oyo mwesiga oyo akuba hip hop akuba oyo ye baba no tomuleeta kuba General Zamba. Best Female Rap Act eno Baroni Munagana oyo naye akuba. Best Collabo Master KG ne Inosobe Zakodi Burna Boy Jerusalem olimba remix gye bakola. Song of the Year Master KG featuring naye yade yakabinyo. Best Video Director TG Omoru mu Nigeria mbadde simanyo twali tumanyi nnyo bagundi ba Godfather Clarence Peters betwali tumanyi nnyo naye kati yazze ku scene. Best African Dancer Pokoli mu Nigeria yakoze oluyimba ngeno oluyimba lwa Wizkid olumanyiddwa nga Jinga olupya oyo muwala ayazinyemu eyo video ye yawangudde award eno. Best Lysophony ono abanange kale. Best Francophone akuba side mu Africa neri mu siza ba Francophones Fally Ipupa oyo yadde ino kitwala. So bwe tubadde munange era nga twagala okubanga tukola ki nga tuva speed ennyo munange Eddy Kenzo ne bamukola ki n'ata mawuli agesanyo agaliwo nti Eddy Kenzo still alina award yawangudde Nigeria gye njagala okubeera still nga nkola ki nga mbagambako wano mangu because award eno yabadde y'amaanyi nnyo teyakomye kubanga eri bamuwangulamu Lawrence okimanyi Eddy Kenzo awangudde gundi Afrima nyingi nnyo katika ne watakawangula tekina kyekimugira kikyo awangudde nyingi nnyo naye ina award yawangudde Nigeria I think ya humanitarian something
badde njagala gifuna ne ku simu yange ebuze tujja kuba tugibalaga yagiwangudde twagala omugamba congratulations bana Uganda abawangudde tulinamu only mwana mulenzi amanyiddwa nga James Onen Fat Boy yawangudde ebisigadde tujja kuba tubibatuusako wano ku Celeb Jazz with the King himself naye nga kyekyo embeera bwetyo bwegenda mu maaso katubagaliza okusiba bulungi tukyalina awadi nyingi ezigenda mu maaso Shiba mujjukire ali nominated eri mu MTV Awards mujjukire waliwo wasa nazo tezinabeera nga zigenda zikawaso bingi tujja kuba tuzibaita kuba nga tuzibatuusako naye nga twagala okongratulatinga Eddy Kenzo omusuuza twagala okongratulatinga James Onen n'abalala bangi nnyo ate katukolemu kweti katono nnyo tubeere nga tukomu namuli amala manyo. My name is One the King himself King Smith wanonye ku Celeb Jazz with King Smith subscribe twagala ebitwale age 5 guno mwaka nga tegunnagwako subscribe abantu baffe tubeere nga tubaddiza tulina promotion gye tuleeta bw'onoba oyagadde olwanga naffe tujja kuba tukuyenga ejjo kikolamu just share our content then tukuwa akalango free of charge wanonye ku Celeb Jazz.